ho jako akawuwo. Oluvannyuma lw'okusaala esswala ya Idi ku muzikiti ekibuli jjajja w'obuyisiraamu omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu asembezza abantu ab'enjawulo ku kijjulo mu maka ge we yeebaliza Katonda okusobozesa abasiraamu okumalako ekisiibo bw'atyo n'asaba abali mu buyinza okusalira amagezi ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye nti era wabeewo n'okukendeeza ku misolo egibinikibwa abasuubuzi. Bayinza okusalawo okkomba ku paasi ne baba nga bakendezaako ku misolo kwebyo ebisinza okuba nga bye bivaako obuzibu buno, naye nga tutegeera embeera bweri, naye ng'ate tulina era okubasaba ti oba oli awo ne mu nsaasaanya bakendezeeko mu nsaasaanya. Enjawukana ezeetisa obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge asabye abasiraamu okwettanira okwegatta era wabeewo n'okukuuma emirembe ng'onaagambye nti obukulembeze bw'ekibuli bwetegefu okwegatta singa wabeerawo enkola ey'amazima. Kkiriza mu bukulembeze bwa Supreme Mufti akulembera abasiraamu ba Uganda ng'asinziira Kibuli, tuli beetegefu nnyo okuba mu ngeri yonna ey'okwogera ku nsonga ezaatwawula tuzitereeza tutya mu ngeri ey'obwesimbu n'amazima, omutaliimu bannakigwanyizi, omutaliimu kwekulubeesa. Jjajja w'obusiraamu akubiriza abasiraamu okulema okulowoolezanga mu kuweebwa wabula bazuule obusobozi bwabwe okusobola okwekulaakulanya. Abantu buli kaseera okulowooza nti waliwo abalina obbayamba kintu kikyamu. Okuddaawo okwekubagiza buli kaseera ffe tebatuwa, ani alina okukuwa? Ffenna Allah yatuwa, naye tukozese ebyo Allah byatuwadde, tuzimbe obusobozi, twekulaakulanye, tukulaakulanye eggwanga lyaffe mu mwoyo ogusingayo okuba omulungi. Ono asabye nti wasaana okubeerawo okunoonyereza ku muliro oguzze gukwata ebifo eby'enjawulo ssaako n'abatemu ab'ebijjambiya abasusse okutigomya bannansi. Mubadde bweyongedde nga waliwo bannaffe bano abakutte ebijjambiya abakuba abantu, abatema abantu mu bitundu eby'ennansana, Wakiso. Tubasaba munoonyereze ku bintu bino, tuzuule ani abiri emabega, kubanga omuntu okujja n'atema omuntu mu magezi aga bulijjo olowooza nti ddala looza asaana kukeberwa mutwe, naye nga tetunnaba kukebera mutwe gwe tulina kusooka mumukwata, musobole omumukwata mubavunaane tufune emirembe. Eyaliko omubaka wa Kawempe North Alhaji Latif Sebagala Sengendo asabye abakulu mu gavumenti ya kuno obutenyigira mu kukola ndagaano ate ezinyigiriza bannayuganda. Esalumirwa bannayuganda okulaba nti bannaffe abali mu gavumenti abakola endagaano baleme kukola ndagaano zinyiga bannayuganda nga bo bagenda kukola ndagaano zebagenda kufuna mu bo n'abantu baabwe. Tukole endagaano ezigenda okugasa eggwanga lyaffe Uganda n'abazzukulu baffe n'abaana abalijja mu maaso, tusobole okubeera nga eggwanga lyaffe lisobola okugenda mu maaso n'okwongera okukuuma eddembe ly'obuntu. Abo bonna abatulugunya abantu, n'abatulugunyiziddwa, n'abasibiddwa, n'abatalina misango, bonna bateebwe, gavumenti esobole okubeera ng'ebata. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.